mpa uniform. Aivo kale jja tugenda engoye ozeyambuddemu zonna jja tugenda osome. Ngenda komanga wonkulabeko. Ngenda komanga won. Kale sigenda kuddayo waka. Ngenda sigala eno kusomero tusome ffenna Aivo wange. Kale jangu tugenda. Jangu kale. Kale tugenda soma ffenna. Sigenda kuddayo. Aivo siddayo Bano bakwaniriza bulungi. Neweekola obusolosolo. Kale tugende. Aivo wange. Lengera bye weekoze. Kale tugende osome. Ngenda kujja nkulabeko. Ngendanga kujja buli lunaku gundi muganda we jangu. Kale tugenda soma ffenna. Tugende nange ntuule mu kiraasi. Tugende ffenna. Tugende nange ntuule mu kiraasi. Kale tugende ffenna. Sigenda kuddayo waka. Siddayo waka ngenda beera ku ssomero Kale tugende. Aivo. Aivo yagala kunnuma. Aivo jja kusoma. Nze ngamba jja kusoma. Kasenge eri mutwe. Abadde amanyidde n'ogamanyire. Aivo Wagwa kujayi. Tayagala amutwala kusoma. Tugende tusome. Ogenda kufuuka looya ng'okujja kunneebaza. Aivo oluma anko. Soko mutwalo mwambazi omuyiseeko then osie. Soko mutwalo soko mulongo. Baba omuli ebintu byeriwa. Soko mu office. Basebo ne banyaba abalungi mawulire gasanyu right about now tutuuse ku ssomero. Ono ye mutaka Aivo. Newankubadde ali mu maziga ag'ekitalo ndowooza ayagala nange ensigala eno mbe nga tutuula ffenna mu kiraasi. Taamu almost etuuse wakati Aivo yakakomawo naye ogwo si musango gwa mukunja, si musango gwaffe, si musango gwa ssomero, wabula musango gw'abo ababadde bateekinga responsibility gyali maama we. Naye tuyinza obutamunenya nnyo, yatunyonnyodde byabadde ayitamu, embeera, kino na kiri bye tutayagala kuddamu. Nina essanyu lingi, ono ye mutabani wa King Sheebah nga munyirira bulala. How are you? Mwayiga oluzungu. Tuwogere mu luzungu. Okay, students, we. Good afternoon. Good afternoon, sir. How are you? We are all right, thank you, sir. What is for the name of the school? The name of the school is Queen of Peace Nursery and Primary School. Nga you are very knowledge. I am so excited. It sounds so balava. Where is the sister Watenge Tenge? I am seeing when Asemba Yokujawano. Is here. Oh, coming here. Sister Watenge Tenge Bamolete eno, Queen of Peace. How are you? How is the school, the education? Education is good. Is good. That is very nice.
Now, who is for the talking? Ono naye mumujjukira abamumanyi ono. Can you for the telling the name? My name is Serko Muhammad. Oyize n'oluzungu. What is the name of your father? The name of my father is Serko. Yeah. Okay. Ono naye mujjukira embeera gye yalimu. Nabbi Teddy director w'essomero lino yatukwatibwa ekisa n'agamba nti mukunja abaana abo abatalina mwasiriza abatalina muntu asobola bayambako kusoma baleete wano basome. Olunaku lwa Sande we tutuukidde abasinga obungi bali mu church. Ku ssomero lino twabategeeza nti buli muyizi buli mwana gw'oleeta bamukkiriza okusabira mu ddiini ye. Era olwaleero lwabalokole ne born agains yensonga lwaki bali mu church abasinga obungi. Then abasiraamu ono you are a Muslim. Yes, Muslim leader. Yeah. Ono yakulira n'abasiraamu ku ssomero. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kati n'olw'ensonga eyo abasiraamu era nabo ku Lwokutaano babawo obudde bwabwe nabo ne basoma eddiini yaabwe. N'Abadiventi abasaba ku Lwomukaaga nabo ku Lwomukaaga babawo obudde bwabwe ne basaba. Wano tewaliiwo nkola nga zino ez'amasomero amalala nti omwana wajja oba musiraamu oba musodokisi oba muki bamukakalwa mpaka nti eddiini gy'osanze ku ssomero gy'oba ogoberera. So ekyo yekimu ku bisinga okunsanyusa ku ssomero lino. Then wova ku ekyo otunuulira abaana bano we twabaleetera twabasanga nga mubalaba embeera gye balimu gye bafaanana. Headmistress mwe bali kulabirira baana. Ne Ivo tumuleese ng'embeera gy'alimu ogitunuulira teyeetaaga kunnyonnyola nnyo oba kabadde embeera gy'abadde ayitamu yonna. Naye nina essuubi tuligenda okuddamu okujja wano okumunona ng'ate embeera ndala. Ennamba y'essimu eyo gy'olaba etambula wansi awo ye nnamba ya Director Nabbi Teddy ow'essomero lino. Lirina abaana ab'ekisulo lirina n'abadde. Era olwaleero abadde tebaliiwo bali waka olwo being nti it is a weekend. Waliwo abazadde abali ebweru w'eggwanga abamu mikwano gyaffe bakadaama ng'olina eyo abaana olina omwana wo tolina ssomero wa kumutwala. Essomero lino ddungi nti holiday ne weeba etuuse ng'omwana tolina muntu gw'osobola mwesigisa kumukuuma osobola abaana baleka kulina essomero. Nabbi Teddy alina abantu abakugu abasobola okubeera n'abaana abo mu holiday. Ate abaana ne baba nga balina ebirala bye bayiga. Waliwo abayiga okuyimba, waliwo abayiga okuzannya piano, waliwo abayiga bandi, waliwo abayiga bintu bya njawulo nnyo. So n'olw'ensonga eyo ennamba y'essimu eyo gy'olaba etambula ekugasa nnyo nti terikoma ku kuba ssomero wabula kisobola okuba ekifo w'okuumira abaana bo. Tolina wabalekera. Eŋŋanda zaafuuka nzibu. Owooluganda omulekera omwana wa mulabirire gwe wamulekera ng'azitowa kilo 2 n'oddamu ogenda okumunona ng'omwana azitowa kilo 7 alinga gwe baasokolamu amagumba. So kino kyakulabirako kirungi. Aiva ali ku lutalo ye tayagala kusoma naye nzikiriza ajja kusigala. Bano ndowooza ka twogeremu ku luzungu si ekyo? How are you? Tunuulira abantu. How are you? Okay. In which class? I am in primary 5. What is SST? SST. It's good. What is what? SST? Social studies. What is SST? Baba wera nina okugaba ku birabo. Ebirabo byange biriwo. Where is my gifting? Edigalo yalina. Leero akoze ng'edigalo coming here. Ndowooza leero tugende mu bibuuzo. Buli anaakomba ku kyokulya muwogo ye mumulidde mumumazeewo. Omondi mumukavudde mumumazeewo. Buli kimu mukiridde supidi mukimazeewo. Kati wembuuza ekibuuzo akyanukula ng'ekirabo kijja. Now, questioning number 1. Who is the president of Uganda? By putting up. President of Uganda. I am starting with this. Speaking very much. Yogera nnyo. Wanji? Nkulabye owanise omukono. Another one? Nona awanise?
Me. Telling me who is the president of Uganda? Wanje? Me. See a president of Uganda. Let me see. Me. Where? Me. Me. Abalala, where are you? Yagalamu asinga obuto. Mukibi where? Mukibi is this. Mukibi. Mukibi yagenda okwanukula ekibuzo. Who is the president of Uganda? Wanje? That one, Katongole. Mukibi takimanyi. This one. This one, eh? Otyo. Salongo una agenda to answer. Who is the president of Uganda? Mommy is the president of Uganda. Which mommy? Your mother told you is the president of Uganda. Next. Jessica. Where's Jessica? Jessica where? Jessica Otyo. Jessica is here. Now telling us who is the president of Uganda? Ani achogedda. I will beat that. Kenya, you are not going for the eating. Yeah? Wama telling us who is the president of Uganda? No, tachimanyi. Kale, nonzono. Kale, ogenda kwogera nnyo. Who is the president of Uganda? Yoweri Kaguta Museveni. Clapping for him. Otyo. Mpale sente zange leo ngagabane ku sente. Tereza sente zange. Olwaleero njagabane ku sente ku bibuuzo ebikakali. Kubanga ndabi oli agambye mami ye president. Leero ngenda vaano nga tufunyemu omuzira kiso omugagga. Otyo. Now, next question. Wanika tonnabuuza. Ndeeta ekibuuzo ekirala. Who? Who? Who is the king of, give me the name of the king of Uganda? Me. King of Uganda. King of Uganda? Me. Oyo gwe nonzo oyo. That girl. Coming here. What is your name? Precious. Okay. Give me the name of the president of Uganda, of the king of Uganda. Me. Speaking louding. Again. Can you clapping? Tugenda. Ani ayekwese tewekweka. Stand up. All right. Another question. Kino nno nkigabirako nusu kyo 10. Kino nkigabirako 10. Kino nkigabirako na 2,000. Can you tell me the name of the head of Fangoni Forest? Me. Arthur. Ekibuzo nkiddemu. Name the head of Fangon Forest. Gwakye yimbyemu. Tewali muwala mbadde nsinga kwagala muwalale.
Where is the girl? Where is the girl? Where is the girl? This one. Okay. Okay. Telling us, hurry up. Hey, can you clapping? Now, put your agenda. The other one? Charles? But show Ania singer. So konyonyole mommy and daddy Ania singer omugaso munsi. Lwaki? Kubanga oli asogenda ku mulimu no nasigala ewaka. Enkyo oli n'agenda ono nasigala. Ayiga. So ani asinga omugaso ku bombi? Okay, now listen. I'm going to give the gift to that boy coming here. Come here. Ona nnyonnyodde n'agamba nti bonna balina omugaso kyenkanyi. Okitegedde? Kubanga omu waatali buli omu alina kyagattako. So n'olw'ensonga eyo omuntu bw'akubuuzanga nti ku maama ne taata ani asinga omugaso, omugambanga nti bonna balina ki? Maama ne waba yakuwa fiizi, ne waba ye yakuzaala, ne waba ye yakola atya, bonna ba mugaso gy'oli. Are we together? Yes. So can you clap him for this? Oh, Tio. All right. Now, another question. Kukatonda ne Sitaani ani atta abantu? Now, let us start with this. Can you say, change and looking this? Kukatonda ne Sitaani abantu ani abajjamu mu nsi? Allah. Wanji? Gwe anse kitegeeza gwe. This one coming here. Tell us. Sitaani yajja abantu mu nsi. Lwaki ogamba nti Sitaani? Akukema ekintu kyotajja kola n'okikola. Akukema n'okola kyotajja kola. Kale ogiroobera ntulabe. This one. Katonda. Lwaki Katonda? Yes. Kubanga ye yatuteeka mu nsi. N'olwekyo yatulinako obuyinza. Another one, this one. Can you speak louder? Tugende. Let us go. Sitaani. Why do you say Sitaani? Okay, let us go to this one. Katonda. Lwaki ogamba Katonda? Kubanga Sitaani ne bwakukema Katonda aba asazeewo nti togenda kufeera to. Can you clap for this boy? Buswiti ono agenda funa busatu. Mumanyi lwaki muwadde buswiti busatu? Agambye nti Katonda yatujjamu nti Sitaani ne waakola atya akuggyemu nga Katonda tannakkiriza nti ogenda vaamu. Kankubye point 5 no nange kansusseeko. You are very bright. Okay, now another question. Kino ngenda kukigabirako, nakyo ngenda kigabirako 100. Who knows the meaning of the word survivor? Me. Survivor. Kasoka kibanyonyola embuuze bulungi ekibuuzo nga buli omu akitegedde. A survivor
means the person who has escaped death. In vernacular, survivor kitegeeza omuntu awonye okufa oba kaawonawo. Are we together? Now, I bring the question. Yesterday, ennyonyi yabadde eva eyo mu nsi z'ebweru n'etuuka awo ku booda ya Uganda ne Kenya. Neeva mu bbanga n'egwa. Abantu ne bafa. Mwabaddemu emirambo gy'e Kenya, abafu ababadde nga ba mu Kenya n'ab'omu Uganda. Now my question is, ba survivor babaziise mu nsi ki? Ntegerekese? Nkiddemu ekibuuzo. Put down the hand. Nkiddemu bulungi. Ennyonyi yabadde eva eyo mu nsi z'ebweru. Kati we yatuuse wano ku booda ya Uganda ne Kenya n'egwa. Abantu bangi ne bafa. Kakati we baafudde. Mwabaddemu emirambo abaafudde nga b'e Kenya, abalala b'e Uganda. Kati ekibuuzo kiri nti bakaawonawo bagenda kuziikibwa mu nsi ki? Tutandike n'ono. Aha. Bakaawonawo bagenda baziika mu nsi ki? Wanje? Bagenda baziika mu village. Eyawe ye Uganda ye Kenya. Eye Kenya. Otyo tudde kuona omuwala. Ono tannayanukulako, ono tannayogerako atawanise omukono. Aha. Bakaawonawo bagenda baziika mu nsi ki? Wanje? Village yawa? Eya Uganda. Aha. Tugende kuona. Otyo? Ono yogera. Aha. Bakaawonawo bagenda baziika mu nsi ki? Uganda bagenda baziika. Aha. Agambye abe Uganda bagenda baziika mu Uganda, abe Kenya baziike Kenya. Aha, this one. Aha, bakaawonawo bagenda baziika mu nsi ki? Bakaawonawo bali balamu tebabaziika. Can you clap for this one? Where is Jojo? Jojo, come here. Give one. Temulwana. Afuna ngodda emabega. Gungo ina mungi. Okay, make it right. Waliwo n'atutte 10. Make it right. Kati eriyo n'abafunye ate badda mu layini. Line. Temulwana. Sembera emabega. Jayo engalo. Gwe bawe engalo omwomu. Mulinde egwe. Musembereyo kale lege.
Export TV to the world.